Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omulabe wa Delta TV era nga nkwaniriza nnyo mu programu yaffe wano ey'emikolo olunaku lwaleero munnayituze wano eno ekawanda ku Sun City mu maka ga Hajati Zulaika Sekatawa omukyalo oyo mugole yakava Emeka era nga mwalawe munnange ye yagambye nti mami wange mumunkwattireko mumundagireko mu programu yammwe ey'emikolo nga ava Emeka naffe tuze yakavaayo ffe tusobodde kubeera nga tumufuna nga omukolo guwedde nenga n'omukolo tugenda kubeera nga tukulaga sigala ku Delta TV nze Sharita era nga munnange tuzze wano tuyingire mpolampola tunyumize okimanyi nti nno okugenda emaka y'omu ku mpaji 5 ez'obusiraamu era nga Allah wabeera okusobozeseza n'ogendayo oyisa emikono mu maaso n'ogamba nti alhamdulillah omukyala Hajati Zulaika Sekatawa ekirooto kye kyatuukirira bwetyo naffe tuzze tunyumye naye tuva ku Delta TV tukole agenda kubeera nga tunyumiza olugendo lwe nkwagala nnyo katuyingire munda. Kodi abeno Hajati mnangu masha Allah kayo bana cyari chika Ichema katwena bochinyimiza muntu chitufu okuleka ngo omuntu Allah akuwadde okusobozi n'otuuka yo chitufu ate era nsaba Allah buli muntu omusiraamu yenna ng'alina obusobozi mukulike Makka ne Madina bakolisiza alomu Makka nakwaba wabula mukaga tikolwa hijja ne rulanga bakolisiza alomu Makka abalamasi mwenna abagenda mumanisa ku musitulete bakolisiza alomu Makka asatu mwe mukasala asatu mwe umwalirawo ogusooka era ekisenge kyo namba 4 mutunulidde paaka enkate mwenna ku Sande tubasibula kisawe nabano abakuba okutuuka ku kisawe abiryebawa lyasimwero ne Hajati Nuru oyo bita mama Hajati Fatuma kibirikera Hajati Yudaya matuku zoyo mukulu kwe baleta yangambo yeseka muzata akulire byahinja mu Uganda ngawerekerwa abakozi be abakole Makka ne Madina nga bambata amasuuti ga girini uranisa wonga zikora mama roya wafe Hajise Butamu ebiso bye byono byatereza Hajati Aziza ya wabachala Hajati Sengoba wabachala era Hajati Wagwoyo no wabachala erwali olukiiko mu abantu bange esawe tuse y'okugenda nalabanze kitazanya anono abaami abajja n'abakyala babaleka weera ku kisawe nabano abakyala abajja n'abasajja babaleka weera ku kisawe tuvute weera mikwano gyange enyonyi yafaawo twagirinya neno bwesituka bweti neterera ebyokulya ebyo ne babisomba tugambye n'ebyokunywa ebyo ne babireeta byotegeera ne byotategeera naye nno olyako ebyo nno byotegeera byotategeera wabirekawo tutuuze ekitamu abantu bange twamalawo akaseera katono nnyo basi zafaawo bazireeta ne tugenda ffenna e Madina wamma obudde nga busasaana twatuuka Madina bakomyewo muwonye ebiso
العربية صلى الله عليه كل صالح بحبوب النسيم صبا اللهم صل وسلم وسيت الأرض حاجة لجنبها من النار اللهم صل وسلم ونطقت بحمله كل دابة قريش بفصاح الأرسول العربية صلى الله عليه وخرج أسرة والأصنام على الوجوه والأقوال صل وسلم ونبشر في أوالم من السرور كاسا حمريا وكسرت الجن بأغلال زمانه وأدركت الكهانة ورهبته رهبانية صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم عني مواقعه البديلة منه بالقاتم وما يرد دماء خيري بالجميع وعصي القسم والعالمين صلوا على النبي صلوا على النبي النبي محمد صلوا على النبي لا وما توليسني أو اسمه كما صادلت الملائكة من حيث لم يدر عنا سمي في داسمي أسى من جوعي ومن شبابي أرض المحفظ شره من تهمي أستغفر الدماء من عيني قد انترتي صلى النبي قولي بلا عملي بالنصر للوقوف صلى الله عليه وسلم فما قولي لك استقمي سنتي من آيات القرآن صلى الله عليه نحصيناه بنا من مبين وضربناهما ثلاثة المريم إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فأزلفنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا فتينا بكم لئن فتكفروا أنكم ولمسناكم من عذاب عظيم قالوا طائركم معكم أذكرتم ونحن قوم مسلمون وجاء من الصالحين رجل يسرى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يأمركم أجرهم مقتدون وما لي لا أعبد الرسول إليكم يدعون أتخذوا من دونه آلهة يريد الرحمن بالله ما شركتم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين إن أمرت ربكم تسمعون قيل ادخل الجنة علي ليس القوم يعلمون إن أخاف Delta TV tuyingide munda hajati atuyingiza asobola okubeera nga temunda nga tunyumiza olugendo lwe. Hajati salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Okulabika bulungi Hajati. Masha Allah. Likaye Mekka. Kanavuddeyo. Oli mugole oli awo oli mugole. Ndi mugole kyawunya amafuta ga nnyonyi. N'amaanyi. Abasinga bakoggerayo naye munaye goko miwungu. Allah yampa amaanyi nemba nti saalwala nemba mulamu kye nali sisuubira era nali simanyi nti nsobola kubanga ndaba ndi munene nga ndaba nja kuzitowa nengezanga kawo kuddukamuuko naye Allah yansobozesa kuba waliyo n'abato abato ddala ate ne balwalira ddala ne babawa ebitanda naye nebaza Allah jalla waala saalwalako okujjako kale nga senyiga waayo kuba nti akukwata naye nga si kyekyamaanyi kyembala wagenda enaku z'omwezi nga mmeka?
17 okusimbula wano awaka. Mwagendera mu nnyonyi Emirates. bannange yunga ya mulembe. Mwe twagendera Kibiina kye kyakutwala Firdaus. mwagenda bameka mu kibiina? Ekibiina ekyo twalimu abantu obanga bameka besikyajjukira, twalimu bangiko. Twalimu bangiko naye nga nayitira wa Seeka ow'Ebukoto Abdulrazak. Kati bajja ne beegatta wamu ne babeera mu Firdaus, ne tubanga ffenna mwe tugendedde. Omuntu aba n'abantu be ne bama ne bagatta ne tuba nti tugendera wamu mu Firdaus. Ennyonyi ya Emirates yali yeetagwe gwali omulundi gw'okusoosa okulinya ennyonyi. Gwali gwasooka. Olaba ebirooto bwe bituukirira. Byatuukirira. Ogirinye ku myaka emeka? Mingi ddala, myaka 5 gawera. Myaka 5 gawera. Kyokugenda mu Makka wali okirinako, wali osuubira nti oli kituufu? Kisuubira nga nkyagala nnyo, nga bwe nkisuubira ate nga bwe nkiwakanya olw'essente okuba nti nnyingi. Nga mbeera nkyagala naye nga nja ne mbuuza naye ssente ndizijjawa kubanga nga ndaba ssente za muzindo wamu. Naye olunaku olumu nali ndi awo nga nva okukola ssaawa zaalinga 3 ez'ekiro, oli mutabani wange nga nkubira essimu kaŋŋamba nti mama nga ndudde okuwuliza konze nange ndudde okuwuliza muli mutya nti gye tuli nga mwebaza kubanga omwaka oguwedde yatwala mukyala w'e Makka bamuyita Adamu Kizito. Kakati nga ŋŋamba nti kakati maama nti mbadde njagala nange omwaka ogujja tugende e Makka babiri. Nemugamba nti Adamu ndeka munange nze sirina sente ngenda kuzijjawa. Hijja kati eri mitwa miliyoni 2. Kakati ngenda kuzijjawa sizirina n'aseka. Nti nedda maama kwetaaza ekintu kimu kweteekateeka sente zange ezikutwala e Makka. Kiwulidde bulungi oba wali tokiwulidde? Era ninga atakiwulira bulungi kuba saasobola na kumwebaza ekyamazima. Saamugamba nti baweebale oba ki, wabula nasiriikirira nenvaamu entuuyo nga nnyingi nnyo. Nambuuza maama nga tunziramu. Namugamba Adamu nze kujja sibe nti onjagala bwotyo, onjagala bulijjo bwotyo. Singa obadde omanyi bwe nkwagala mama Sawuya, nkwagala nnyo. Konze era nkakasiza omwana mutabani wange, kale ng'omuntu mbeera nti oluganda lutambula mutabani wange. Kakati naŋŋayina ekyakeera ogenda olamuza essente ezikutwala ogulewo n'akawunti kwengenda okuteeka ssente. Kigamba nnaku z'omwezi nga naku sikyazijjukira oba kale ebbanga kyemabega nga olugendo nga terunnageetuuka, wali wabula emyezi nga 6. Era bwatyo nengenda nenzigula akawunti esente nazimpeereza. Era kyensinga okwebaza ku mwana oyo Adamu Kizito, abantu asobola okuwa hijja naye takuwa mukandala eyandibadde nga pokitimani. Naye Adamu sente yazimpa eza hijja ate n'omukandala n'agumba. Era nsaba Allah jalla waala amusasule musera, amuwa abaana abalongoofu, amulongooseza amukage ya bwentyo. naku lw'okugenda weetegeka otya ki ekyali wano mu kiro ng'enkera woolini? Ekyali wano ate abantu babe n'emikwano, ate kituufu abantu banjagala kuba abantu baali wano abangi abooluganda ab'emikwano. Besina bwe nkugamba nti abantu baali benkanawo wabula nga buli muntu anneesonga okuntwala. Era baakoma mu kkubo olw'okuziyizibwa ebyo nti temujja kuyingira, bakoma wano gakasa tukutuusiza wano. Bameka abakwege kazaali mmeka ezaali zikulinga 7 zaali 7 taali baali kubirako nga bakuvasa tebaali kubirako ojjako mpoza amadda. Naye nga abantu bandaga okwagala, banjagala nnyo era nange mbagala. mise ng'olengera ku nnyonyi mugiyingira kyekyaliwo awo twasooka essanyu yasooka ne tubanga erituggwamuko kuba batugamba tujja kgenda ssaawa 7 tujja okusitula ne tubeerawo ne tukoowa nga bw'omanyi ne tukoowa ne tusumagira
omuntu essanyu lyali kendera ligenda obanga anyize n'ogayita n'asimbula ddi ye tugenda ddi naye twali awo nga batuga nti kale mwimuke tulimuka batugenda kati mu kusitula ebintu bino bye nayina nakozesa amaanyi mangi kulinnya amadaala ate nnamuka pressure genda okulira nga mutima gujatutututu naye neŋuma neneegumya tesagala kutiisa bantu bano bendi nabo bakulembeze bange twatuuka netutuula nafuna okutya natya olw'abantu abangi neŋŋamba eno ennyonyi netusitula ffenna abantu binamu n'emigugu gyaffe yasinga okumanya naye ekirungi kasita navuddeyo nga naami ekyo niya nenywera olaamye tosobola kugenda nga tolaoteekeddwa nga tutereera mu nnyonyi ng'ennyonyi esituka mukusituka wano watya tewatya nalinga omuntu awungiriddemu okukugamba ate ayabivuddeko nenga kikijja kijje neŋŋuma nesituka naye saawulirawo nnyo kikanga nnyo kyamaanyi netutambula naye tutuuka mu makkati oba lugendo lwali lwenkanye lutya ne batuleetera obwokulya kati obwokulya obwo oba lwakuba emisana nali nsiibye siridde nga ndi kuwaasiwaasi w'essanyu neŋŋenda nnuma enjoka oluvannyuma nga mmaze obbulya nempulya nga enjoka zinnuma nnyonnyo neŋŋamba mbadde ki bwakulya bwamu ndowooza bwe nalowooza nti kyekyo kati waliwo omwami yali anninaanye naŋŋamba jati kiki mugamba mpulira bubi enjoka zinnuma nnyo kati waliwo obwo obukyalo obubeeramu obutambu akajja kansanga njayaana kambuuza kiki kagamba nti mpulira enjoka olulimi wali olutegeera nali ntegeeramu olutonotono yakubuza what's wrong kakati nenkola ki nemubuulira n'aleeta akantu akagiraasi nanjiramu oba yanjiramu kaki nampa nenywa nagenda okuwulira nga sikyalina kyempulira kitegeeza eddagala libeerayo ndoza libeeramu nempulira nga nteredde netugenda